lwaki babanja omusajja balinde ebiseera bye nga bituuse balijja ne bakola ki ne bamubalaga naye kaakati sike kaseera akyali muto anoonya future ye mu maaso oba okitegeera anoonya future ye omwana akyali muto abantu batuka myaka 3 myaka ameka mwana muto myaka 25 bamubanja omusajja waayi okitegeera akyanoonya future ye mu maaso so kaseera kanaatuuka bajja mulaga omusajja nze ndyoke nakyo ndyoke nakyo nti akaseera kaba nakatuuse ajja kujja aleete omusajja amulaga aba mama bala nti akasukaali kange ate sukaali waki otandise okubala sukaali omungi ali mwana nedda tewali sukaali sukaali nedda oyinza okwagala sukaali neno mwagala bubi ate omwana muleka asooka anoonye future ye oba okiwulira akyali mwana muto abantu bafumbirwa myaka 28-29 tanatuukayo bwanaatuuka nga tuusiza ekiseera mukama tanaba kumuwa gwayagala mama ebyafuuca bibeerawo naye olowooza emyaka gyali badde emeka emituufu kati si ku Spice Diana yekka kati kino ekirowoozo kiweeyo nga maama omunayuganda eri abaana bonna ab'omu ggwanga Uganda sijja kugamba nti yalibadde bw'ati naye mukama baba alina akuwadde tomanya nti akuwadde nti mu myaka bwe giti osobola okugenda maaso nakyo bw'aba nti agambye nti oba mu myaka 3 mugiijo oba 3 mu 5 ogera n'ekyo Situ Electronics batunda ebikozesebwa eby'amasanyalaze okuli solar panels osobola basaba flat screen ya size yonna osobola okubasaba akuuma akookya emberenge oba akafumba emberenge kwegamba yerina kalonda w'amasanyalaze bamuyina bano bali ku Hanifa Towers mu kibuga downtown oba osobola banoonya ku nnamba y'essimu eyo yeri ku WhatsApp ate era gy'osobola okubanga okubako Situ Electronics bakuwe solar ku bbeeyi yonna sente ntono size zonna ey'ettaala 2 ey'amataala 10 kwegamba esobola oyakisa ennyumba ey'amaka mu kyalo eyo bonna basobola okubanga bazikutuusaako mu mbeera y'emu nenkutegeeza Nalongo Bridals ate ye akuwe gown ennungi mu kiseera kino ng'emikolo gikutte wansi ne waggulu ojja kugenda ku City Mall downtown naye ate era mu mbeera y'emu osobola omunoonya ku nnamba y'essimu eri awo wansi naye eri ku WhatsApp Nalongo Bridals akuwe byonna byakalonda w'omugole okulabika obulungi ku lunaku lwe olw'embaga kwanjula byonna bu parties we buti Nalongo Bridals then Ziwa and Sons ye abiringa ataku supplying ebikozesebwa mu kisenge kyo kirabike bulungi nnyo asangibwa ku Mukwana Arcade then naye namba z'essimu we ziri awo mpolampola ate asobola okubanga naye akolera delivery gowa hotel masomero wonna abantu ba bulijjo mu bisenge byammwe musobola okubanga mumunoonyaako ate nammwe ebintu byonna bifaanana bulungi nnyo kwe tuteeka omukyala Mariam Massa mukyala muyimi mukyala muzadde ensonga z'abaana azitegeera nnyo ku YouTube Mariam for Children ku Facebook Mariam Music Sozo Properties ye agule ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo nga bikyali mu mbeera nnungi nnyo osobola okumenya ku bintu ebikozesebwa mu maka gaffe ebintu ebikozesebwa mu gym restaurant osobola okuteekamu properties ng'amamotoka amataka byonna Sozo Properties asobola okubanga abikugulako musanga kireka Kamuli Road naye ennamba z'essimu weziri awo wansi okay nze lujja omulungi atulaba tuli ku mazaalibwa ga Spice Diana tuli naye ye maama azaala Spice Diana maama asanyusa okulaba nange wentyo sebo owulira otya okusookera ddala ku mazaalibwa ga muwala we Spice Diana sisooze busoosi kale gamba nti mpulira nti okubanga ndi ku mazaalibwa ge kubanga mbadde ku mazaalibwa ge mangi okuva nga muto kikoze enjawulo ku mazaalibwa g'omulundi guno gwe kyolabye nga maama olwaleero ekikoze ekyenjawulo ku mazaalibwa ge olwaleero nange kinsanyusiza nnyo ye surprise gyetusanzeewo kale badde ennungi ennyo nensanga ebifaananyi bye birungi ebirabika obulungi nange bye neegomba n'entimba engeri gye batimbyemu era bannange nti eyakoze surprise eyo bannange simanyi nakumanya mukama mu byetaaga manager Roja bannange akoze surprise ennungi ennyo ndowooza naye omuyimbi gyagenda okwenyumirizaamu mu bulamu bwe maama ng'olabika ng'omuto ennyo supayisi ona abantu tebagambye nti sigwe maama ng'olabise nga maama ne spice si mukulu just nti byakola byebinfuula omukulu si ye mukulu ennyo mukwano
kati bw'oba olaba nti nze ndi muto ate kati nze amuzaala nga ndi muto olwo ate ye omwana nti naye mwana muto. Emyaka lwaki oyagala osobola ogigerezaako nti muzze mulaba birthday ze nze sijja gikugamba emyaka gye muzze mugiraba gwe gusoose okulaba birthday nedda nti oba obadde ozolaba gundi ze birthday ze geraageranyamu nze sijja kugamba ogatte omanye ebiseera bye n'engeri gye wamulabamu n'emyaka gyo gigeraageranye omanye emyaka gye. Nze oba bano abatulaba bonna bannamawulire temuli bange ng'olwo bagamba nti mingi nnyo oba mitono kyebajja okugamba ne bajagamba mitono oyo wa myaka meka nabadde ku NBS olwaleero imagine ne bagamba Spice Dana bannange nga bamuyisinga birthday naye ne bagamba aweze emyaka 29 simanya 28 ngamba bambi kakaze katu ngate baba bamukuzizza nnyo giba mingi ku Spice naye simanyi kati ojo nyinza olinga bagamba nti baki naye kati gwe bulaba nga Spice wa myaka 20 mweje emyaka gye bagamba ndaba ka myaka nga 21 ndi mutuufu 21 egityate najo mingi mitono mitono egyo kitegeeza 25 agiweza ngate nga lwaki kati gendo following emyaka gye okuva lwatandika yetakwekanga myaka gye essaawa eno gibale sigenda gigamba njagala ove mabega nti ongobala emyaka gya Spice Dana ojja manya emyaka gye. Kakati tutunye emikwano gye egizza olwaleero mubaddemu abayimbi nno ate naabaddala ate nga abayimbi ebiseera ebisinga tumanyi babeera mu ntalo ono tayagala ono naamusingako hiiti naye muwala omunnaye ate abayimbi bamwagala abalala anti kati olaba kiva engeri gyoba weeyisaamu kyona nga nkisanyukiddeko aye nenkyebaliza Spice nti yeebale okuba nti akwatagana n'abayimbi babeera mu ntalo naye baba asobola ate okusitula kamiliyoni ng'azaalibwa awulira kamiliyoni n'asitula kusaasira ne baba nga babadde okulwa Spice Diana ye yaani ali ki Spice bonna abayimbi babadde okululwe bangi ate n'abatabaddeewo bonna gundi King Star bonna nabalabyeko abayimbi bangi kati DJ Michael ennyimba ze yayimba simanya lido osobola okubuuza Spice nawe obuyimba obumanyi kati nze naliwo Spice yaliwo nti yayita nama kutegeera kati njawo mubuuze nnyimba mmeka ez'oyo gundi King Michael zamanyi oba okiwulidde bwaba basobodde okubeerawo Spice yaani akaana akaja katena kikali nti nebaza buli muyimbi asobodde okubeerawo Spice ate Spice asigale nga atambulira mu mbeera eyo nti bw'oba olina ky'oli leka kwegulumiza nti okyawa munno bwe muli mu kintu mpulira nti music industry babeera mu kwewalana naye Mukama nkisaba ne buli lunaku nti Mukama omwana wange Mukama mukwatireko aleme okubeeramu eyo embiranyi buli muyimbi amwanirize ate bambi abakoleko omukwano kubanga alinga muto asobole okufuna amagezi mu bayimbi abakuze era abalina kye bakoze bw'aba asobodde okusitula kusaasira n'asitula Kamili najja n'asitula oyo ani omuyimbi ani ayimba gospel yani Wilson Bugembe najja n'abeerawo waali nti omwana wange gy'alaga akola ki alabayo Maama Spice Dana ayimbye n'abayimbi bangi muyimbi kigwe nga Maama gwe waligambye Maama singa olunaku lukeera ku makya n'atayo akayimba naye nyinza okusanyuka okusinga ne kwebyo by'ozola oba ne kweza ennyimba zayimba yali baddanga bye baby abayimbi bangi mukwano bangi naye nze kale nalyegombye nnyo omuyimbi Judith Babirye kubanga Babirye yatambula nti saawa yonna olunaku lwonna lwali oba nti in fact kale nze gwe neegomba nti buli muyimbi yenna bwaba Jose Kamili asobodde okukola naye muyimbi n'asobodde okukola naye oba kiwulidde naye kale Judith Babirye nti nandyagadde okuba nti bambi kale nze bwe mpule gwe neegomba akole naye nti olw'ensonga
nali mu biseera mu mbeera embi ennyimba z'omukyalo oyo zanyiga ebiwundu mbeebaza mwenna abaddeyo ku mikolo gya Spice Diana banemwe bali kujja singa siri wano so mami webale kunzaala webale kunkuza webale kumpeerera kundabirira nange webalira kutanswaza wamwondera banange twateesa kiteeso ne Spice Spice Diana namutwaya twateesa ng'akyali musimyafu oyingire by'okunyimba nesala omuswazi nanga amasigenda kuswaza naye yatandika okuba nga agondera buli kimu kyemugamba paka kumalako tukasike dana nga tanswazizza eyandikudadede ye mwana asinga okunkulira nina abaana bana naye wamaanyi kalesawo mukazi emwenyumiriddaamu naye bana bwabeera mu biseera bye ye mwana afunama namukuliza ye mwana afukamira amanye ebisozi namukulizzaamu kwebaza nnyo mukwano nze Kisitu Emma okuva ku Kisitu Electronics. Kisitu Electronics tusangibwa ku Anifa Towers. Edduuka liri namba B2 28. Ekizimbe kirinaanye Yamaha Center mu paaka enkadde era oba oli ku dduuka paaka oba ogirengera wano wansi. Tutunda ebintu bingi. Tutunda sola okuva ku mitwalo 10. Mitwalo 10 tukuweerako charger ne tukuweerako amataala 3. Mitwalo 15 tukuweerako amataala 4, radio ne charger yaako. Mitwalo 30 tukuwa amataala 6 ne tukuwa radio ne simu ne charger. Mitwalo 75 ye banneneko ebezimbyemu kopa ne banene ne battery nene tukuweerako okuva ku TV, inverter, regulator, amataala 6 ne tuba n'emitwalo 85 okutukuweerako size 19. Size 19 ebesingawo ku 17 obunene eyo tukuweerako pane ebanneneko 85 battery ne tukuweerako 65 ebanneneko ne tukuweerako size 19 ne tuteekako waya amataala 8 buli kimu tukikuteerako okuva ku balubu 8 radio charger ne tuba n'emitwalo 98 eba ya amataala 8 tukuweerako size 22 eya TV ne tukuteerako flat iron egolola ne tukuteerako radio ne charger ne tubaayo n'eyakakadde akamu mu emitwalo 10 eyo yo tukuweerako size 24 eya TV ne tukuweerako flat iron egolola ne tukuweerako radio emu ne charger ne tuba n'eno esingako ku ndala zonna ebeere nene ddala tukuweerako TV 32 ne tukuteerako flat iron ne tukuteerako radio ne tukuteerako charger ku kakadde kamu kitundu. Wabula items ezo oba mazo zigula ku Kisitu Electronics tewali kyoddamu kusasula okujjako ng'otute items zo ne bakuteerayo. Tulina amasimu ga waterproof. Amasimu ga waterproof gali Japan used ne gaba amasimu malungi nti yo ne webegudde mazzi tesobola kwonooneka eba ngumu. Obuma bw'emberenge tulina akawuma akasookerwako mitwalo 30 ne tuba n'akawuma akaddako ne bonna mota ngomu ne tuba n'akawuma akaddako mitwalo 45 ne tuba n'akawuma ak'emitwalo 55. Tulina fridge zawaka okuva ku buno obutono bwolabye obo bonna okuva ku mitwalo 36 45 okudda waggulu zonna fridge zikola ki weeziri. Tulina ne deep freezer oyinza okubeera ku kyeyo abakyala babeera ku kyeyo amazima gali nti nga sente zo zifuna ng'oyagala zizaale naye nga tumanyi kyakola ki kyakolamu osobola okutuweereza ssente oba n'ofuna omuntu gw'otuma najja n'asasula fridge yo either neebeerawo ku dduuka ffe ne tugikuumira ne tukuweereza receipt yo oba n'otwala fridge yo buli lunaku n'oba ng'okola ki ng'ofuna ssente. Tulina flat screens ezo ze tulina okuva ku mitwalo 20 layisi okuva ku mitwalo 20 mitwalo 25 okudda waggulu naye nga size zonna weeziri. Osobola okuwawuka price akatonotono kuba tutunda price yaffe mu katale ffe balina price esinga okuba ennungi. Kalonda w'amasannyalaze yenna okuva ku pako
blender, radio, woofer, rice cooker, byonna eby'amasannyalaze weebiri. Atwetaaze ennamba y'essimu eri 0708 88 88 84. Enamba ku WhatsApp kweri osobola obuuza buli kimu kyoyagala ne tukola ki ne tukuddamu. Ku Kizito Electronics tukwatirwa ku muntu wa wansi. Osobola okujja ng'osasulako mpola mpola nga wotwala risiiti zo w'omalayo n'okola ki n'otwala. Tetukuwa bbanga kuba buli omu alina enfuna ye. Bw'oba osobodde okusasula omulundi ogumu kiri beta. Naye bw'oba tosobodde sasula mulundi gumu osobola okusasulako mpola mpola bw'omalayo n'okola ki n'otwala.